kukubira ndi mu kkooti ligenda Hajji tujja kuggwa Hajji sabana bambere kyonna kye musinine Hajji guma kijja kuggwa kyonna kye kiri amina Hajji toba na kutya kino kijja kuggwa alhamdulillah sabana nakulize abangondese anze sina maanyi mwe maanyi gange era kyenasuubiza omukyalo yansindikira akantu ako saawa zaali nemugamba alina wange ajja kunwanirira wasaayina amagezi gonna kiwedde dawali Hajji dawali Hajji dawansi wange jangu Hajji Hajji genda kukubira ndi mu kkooti ligenda Hajji tujja kuggwa Hajji sabana bambere kyonna kye musinine Hajji guma kijja kuggwa kyonna kye kiri amina Hajji toba na kutya kino kijja kuggwa alhamdulillah sabana nakulize abangondese anze sina maanyi mwe maanyi gange era kyenasuubiza omukyalo yansindikira akantu ako saawa zaali nemugamba alina wange ajja kunwanirira wasaayina amagezi gonna kiwedde dawali Hajji dawali Hajji dawansi wange jangu Yes, nga bwe mulabye olino ye mukulu Hajji Ali Mwizera akyali mugumu nnyo nga bw'okiwulira. Ssaawa zino babadde bakava mu kkooti era nga bwe mutegedde amawulire kkooti ensonga ezongeddeyo mpaka ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwo gujja ogwa Novemba. N'omusajja nga bwe mulabye mu katambi akagambye mmwe maanyi ge yessaawa eno talina maanyi musibe naye mmwe abantu abali eno wabweru mmwe mulina amaanyi mmwe muyina okumusapootinga mmwe muyina okwongera obuwagizi okulaba nga Hajji ava mu kkomera mmwe muyina okukuma omuliro omuguno omusango okulaba nga munnange ate Hajji tabamusibira mu bintu bitanaba kubeera nga bitegeerekeka nti oba ddala ye yabikola so musigale nga muyiwawo omubiri ababadde bakyayiwawo omubiri ku sayidi ya Hajji. Kambongera akatambi akalala n'oluvannyuma tubeere ng'ate tweyongera maaso. Okuvugiriza Hajji newankubadde olwaleero nga bwe twabategeezera terubadde lunaku lwakweyimirirwa oludda oluwabiruze ne lugamba nti obujulizi terunaba kuŋŋaanya bumala naye ne lusaba nti balwongereyo paka ng'ennaku z'omwezi 13 mu Novemba mu mwezi ogw'11 gukomewo nga gukuŋŋaanyiza obujulizi. Naffe bwe tutyo ne tusaba kkooti nti kyeyoleka kaati nti bwe baatuusire okuleeta omusibe bandibadde n'obujulizi baabukuŋŋaanya dda naye nga bwe bagambye nti of course okwogera ku rights z'omwami ono oba eza Hajji Ali kiteeka okubeera era ne mu kkooti enkulu kubanga yevunaanyizibwa ku nsonga zino ate nga naffe ekyo era tukikakasa naye omulamuzi ategeezezza oludda luli lwanguye okuŋŋaanya obujulizi bwabwe era naffe tubawagaabwe nti nga bwe tugambye nti singa mwali mukimanyi nti muyina obujulizi bwonna mwandize buzi n'obujulizi kuba mugambye emyezi gyonna egibaddewo obujulizi mubadde mubuyina naye bagambye obujulizi tebuwera so bakyanoonyereza obujulizi obusukkawo nga omuntu waffe Hajji bw'akyali emabega w'emitayimbwa. Kaakati awo we tujja okuva tubategeeze nti ennaku z'omwezi nga 4 lujja kuba lwa Mande ku ssaawa 3 twataddeyo okusaba kwaffe mu kkooti enkulu ey'omu Kampala eya High Court Criminal Division egenda okutuula wali ku High Court mwenna we mumanyi ku ssaawa 3 lwe tugenda okuteekayo okusaba kw'okweyimirira okwa Hajji Ali Mwizerwa. Ekirungi nti bano bategeezezza nti bo tebannamaliriza kubuuliriza ku nsonga eno bakyanoonyereza bakyakuŋŋaanya bujulizi so ekyembi nti omukulu ali munda
bo nga bwe banoonyereza. Akati nga bwe tubagambye titujja kugenda mu maaso nga tussa ekitiibwa mu kkooti, nammwe okubassaamu ekitiibwa. Tubakubiriza tukuume enneeyisa ennungi n'okubeera nga tugoberera ebiragiro bya kkooti nga bwe bituwadde. Buli omu waddembe okuba n'endowooza ye ku nsonga eno, naye ate era tubeebaza mwenna abasitukiddemu ne mubaawo. Yes, buterevu oyo nno ye mukulu Honorable Muhammad Nsereko ng'oyo nno ye lawyer ali mu kubeera nga awolereza Hajji waffe Ali okusobola okulaba nga emisango gino munnange bw'atyo agivvuunuka, wabula nga kooti yo nga bw'owulidde eyongezeddwayo mpaka ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwa Novemba Hajji bw'ajja okubeera nga ate munnange era akomezebwawo mu kooti eyo okusobola okwongera okuwulira omusango gwe. Oludda oluwaabi nga bw'owulidde lubadde teruyina bujulizi bumala, y'ensonga lwaki kooti omusango guno eyongedde n'ebeera nga egwongerayo esobole okuwa oludda oluwaabi obudde obumala okusobola okuba nga baleeta obujulizi nti Hajji Mwizera ddala ye yakwata omwana Nisha. Jjukira wano Hajji Mwizera omusango tegunnaba kubeera nga gumusinga era wabayina kuleeta bujulizi bumulumiriza. Obujulizi obunaba nga ddala bwa ddala awo kooti eryoka ebeere nga esalira Hajji Mwizera ekibonerezo ng'emaze ddala okonfaminga nti ddala omusango yaguzza. N'essaawa eno okubeera nga ali mu kaguli tekitegeeza nti omusango yaguzza mpaka nga sayidi eri emaze okuleeta obujulizi ddala obumulumiriza ti ddala omusango yagukolera, nga ne kooti emaze okusalawo oba okumusalira ekibonerezo. Awo we tulina okukkiriza nti ddala Hajji Mwizera omusango yaguzza. N'essaawa eno omusango tannaba kubeera nga gumubalirwako nti yaguzza. So tusaba busabi justice mu ngeri yonna Nisha afune justice, ne Hajji waffe bw'abanga talina musango abeere nga munnange amazima geeyoleka, abeere nga ateebwa. Ate Hajjati wekiba nga ddala abadde awaayiriza buwaayiriza Hajji n'ebigendererwa ebigambibwa nti ayagala kumubba, naye abeere nga ate munnange avunaanibwa omusango gw'okwonoona erinnya lya Hajji, kubanga Hajji ly'erinnya lyayonoonese dda. Teri muntu ayinza kuddamu kukola bizinensi naye, era ne bw'anaabanga afulumye kijja mutwalira ebbanga okusobola okuddamu okutereeza erinnya lye. So damages nyingi nnyo ze batonzeewo ku linnya lya Hajji essaawa eno, era nga singa kizuulibwa nti omusango teyaguzza, mu butuufu asaana abeere nga yamuwaayiriza naye afuna ekibonerezo ekijja mu eyo ensobi gye yakola. Buterevu updates tujja beera nga tuzikutuusako wano wennyini. Kankulage akatambi kamu kokka n'oluvannyuma tweyongere maaso. Yes, nga oboolaba awo oyo ye Hajji Mwizera nga yakatuusibwa mu kkooti era nga agenda kubeera nga asimbibwa mu kaguli. Naye neebuuza omukyala jjajja amaanyi bannange, kale katubale nti kuwaayiriza nti oba kulimba. Engeri omukyala gy'oyinza okujja amaanyi n'olaba mwami wo ng'ali mu mbeera bw'etyo n'empingu ku mukono ali mu kkomera ku nsonga ng'omuwaayiriza buwaayiriza, mu butuufu kyewuunyisa. N'obeeraawo n'olya emmere ne weebaka, n'obeerawo ng'omwami wo ali mu mbeera efaanaganako bw'etyo, nga wamusibisa ali ku mpingu ali mu kaguli n'ofuna amaanyi. Paziko nga ddala yakwata, ekyo kitegeerekeka omuzadde yenna ekyasobola okikola, kubanga omuzadde aba tayagala bazanyire ku mwana we. Naye bwe biba nga bamuwaayiriza nga bwe tuwulira boogera nti bamuwaayiriza, omukyala abeera talina kisa wadde yadde. N'olaba omwami wo mu mbeera bw'etyo, empingu zimuli ku mikono, bamusiba, naye nga goli eyo olya butaala, olya onywa bwebaka, toyinaamu wadde yadde embeera ey'okubeeraawo mb'oba oweeraliikirire. Mu butuufu oyo omukyala taba mwangu wadde yadde n'akatono. Mpoziko nga ddala ebyogerwa bituufu, nga ddala omusajja akwata omwana, ekyo omukyala yenna asobola okukikola. Niwe kuba kuwaayiriza oyo omukyala aba alina omutima, aba asobola n'okutta omuntu. Naye nga nnyongera okujjukiza nti obadde kujjika media, era nga gwe wenna atanaba kulabika nga osubscribinga, genda maaso subscribinge, olikinge, okommentinge, ate era osharinge. Tera okutandikawo notification biriyo, Buterevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwe mbeera nga nkuteereddeyo video
empya nakugamba wosanga kalango nawunda toka skippinga kubanga engeri gyonzo okulabika nga ate munnange osupportinga mu mirimu gyange gino kwata mu kigalo butire video nja kubeera nga ojimperede like mu batwabira ebweru w'eggwanga kosanamwe abatulaka mu ggwanga Uganda nyongera okubebaza timwebale nnyo mwebalide ddala temujjanga okwo omukama abampera ekyo kyennyini nnyini kyemusingira ddala okwagala kale wekumire ku mukutu ogwa Jika Media tukyakomawo n'amawulire amalala mangi nnyo kyoba okola likinga commentinga endowooza yo wansi awo mu comment section bw'oba olina kyowabulamu osobola okitulekera wansi awo butereevu mu comment section naffe tujja beera nga tukiteeka mu nkola nga bw'oba osabye kale munzikirize mberekereze akuume atakumira mpeera mweraba